amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Mukama yebazibwe akuumye mukwano gwange atulaba okutuuka ku ddakiika eno ng'okyali mulamu oli bulungi. Aye ne bw'oba obadde olina ebikusoomooza ffe tugamba nti ago gonna madaala agatuusa ku buwanguzi. Bonna be tulabyeko abatuuse ku buwanguzi olugero lwabwe lunyuma oba lubeeramu n'embeera ez'abalemesa okuwangula. Naye ate ku nkomerero ne babeera abantu ab'amaanyi ab'okwenyumiririzaamu. So nja kwebaza Mukama mukwano gwange nti akukuumye n'akutuusa ku ddakiika eno nga tuli ffenna. Tukwaniriza ku 3ABN amazima agatajjunguluddwa mu programu yaffe eno lesson wiiki eno. Ziba ssaawa 2 paka ssaawa 3 buli lunaku olwa Friday nga twaniriza sabbiiti ya Mukama. Kale naate awo ne tukolamu kye twandise a repeat oba okuddamu eri abamu ku ssaawa zibeera 3 ez'okumakya paka ssaawa 4 ku 3ABN luba lwa sabbiiti olwo nga kati bwakedde. Yonasaani Matovu nze mwanjuziwo Mukama mpadde omukisa olwaleero ndi wamu n'abakenkufu mu nsonga zino ez'obunnabbi wa Bayibuli kubanga ekitundu kino ekyokubiri eky'amawanga nga tutunulira eggwanga lya Katonda n'amawanga ag'omu nsi oba obwakabaka bwa Katonda n'obwakabaka obw'omu nsi. Nkuleetedde Mukama abasajja bafuseeko amafuta ne bafefetta ebyawandiikibwa era nga nina muganda wange wano wakati balidda wa Alan okuva e Kanyanya Seventh Adventist Church. Wow. Sewo tukwaniriza nnyo. Sewo nange okubasanga. Era bw'oleese ekyuma kino ekyabakekensa tablet konze ne ngamba nti otyo bano omusajja bagenda kunnyonnyola bulungi obunnabbi. Era sebo tukwesunze. Amina. Weewaawo. Ate tulina omukisa ogw'enjawulo tulina omusumba w'ekkanisa okuva eri Emanyangwa giyite Gayaza District ekulemberwa musumba Kasirivu Wire nga gwe tulina wano amukiikiridde ye musumba ffe owa Lugembe Isaac. Sebo tusanyuse nnyo okulabako weebale nnyo weebalire ddala okubeera wamu naffe. Mbadde nsaba musooke mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN Television tukwebaza nnyo okuba nti weerekereza byonna noba nga ogyekuumiddeko terefayina eno ekutuusaako amazima agatajunguluddwa. Nsa Mukama akuwa omukisa ku kiseera ky'onaamala nga tutambulira wamu. Weewaawo tweyanza nnyo ssebo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Katonda tumwebaza olw'omukisa ate gwatuwadde naffe okwongera okugatta ganya obwongo olw'okutegeera ebiseera byaffe bino. Nsanyuse bwe nkitegedde nti kwoli ku lutimbe luno olwa 3ABN era nsaba Mukama atuweerewamu omukisa ekyobiyiga kyaleero. Weewaawo basebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulabi waffe tukujjukiza nti tuli ku lesson namba 5 nga tunulira ekitundu ekyokubiri eky'amawanga naye nga amawanga ago tuli mu kutunulira nnyo enkolagana akakwate wakati w'eggwanga lya Katonda ku nsi n'amawanga ag'omu nsi. Kwegamba eggwanga erina endowooza ya Katonda n'amawanga agalina endowooza y'abantu njawulo ki era kiki Katonda kyasuubira mu bantu be nga beetooloddwa amawanga agaki ag'omu nsi oba ag'enjawulo. Bwe twakoma jjuuzi twali tumaze okwetegereza ng'ekimu ku bintu bye twetegereza obulungi nti abantu ba Katonda ate nabo batuuka ekiseera ne baagala bafaananire eddala bali. Bizibu ki ebikirimu tugenda kwongera obyetegereza ku luno nti gwe bw'olondawo okwagala okwefuga oba okwetengerera okweyawula ku bufuzi bwa Katonda obutereevu okuva mu ggulu
biki ebiyinza okuba nga biddirira. Nsaba okkirize tusooke tuwombeeke tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tugenda munda okwetegereza obulungi ekitundu kino ekyokubiri eky'amawanga ate awamu n'eggwanga lya Katonda. Nga nange ssebo baliddawa sooka otuweereyo essaala tugere bulungi nnyo mu mwoyo. Weewaawo katwewombeeke tusabe. Omutukuvu Ayi Yesu waffe omulungi, tukwebaza nnyo nti tuzze maaso go kubaako ebigambo bye twogera. Ebigambo bino gwe yabiwandiika kuyita mu Mwoyo Omutukuvu, era tusaba gye atuluŋŋamye atuyigirize sobole ovaawo ng'ebigambo bino biteeseteese olw'obwakabaka bwo obugenda okujja, kubanga tusabe nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Weewaawo, amiina. Waliwo olunyiriri wano baganda bange lwensaba tusooke tusome. Fakiti omulabi waffe olunyiriri luno lukulu nnyo luli mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli 46 lunyiriri lwa 10 lukulu nnyo 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 nalwagadde lulina ekigambo kye lwagambye nti be still. Omungereza yagambye be still and know that I am God. Yeah. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kati omuganda ye agamba atya? 46 olw'okumeka? Olw'ekkumi. Agamba nti musirike mumanye nga nze Katonda. Naagulumizibwanga mu mawanga, naagulumizibwanga mu nsi. Weewaawo. Pause a bit. Musirike. Kakane. Ebigenda mu maaso mu nsi biwerako. Kituufu. Eggulire lyafulumye lyesigenda gamba nti n'olupapula lw'amawulire wano mu Uganda lwafulumye alugezaako tubuulira ku byabaddewo mu kuziika kati omugenzi Papa Francis asooka. Naye neewuunyiza nti waliwo akafo kamera gye zitaasobodde kulingiza. CNN, BBC, Al Jazeera, zi Press TV z'amaanyi ez'ensi naye nga tesobola lingizaayo. Kwegamba olaba nga amawanga ag'omu nsi galina ekitiibwa ekinene nti waliwo wootuuka n'olabira ddala nga nga levo ye ekomyawo. Ekomyawo nawe n'otuuka okyegomba n'ogamba maama kale nange singa tubadde ngaabo. Kituufu. So tuli mu kutunuulira amawanga gano ag'omu nsi n'eggwanga lya Katonda. Njawulo ki eriwo? Tulaba ekitiibwa ekiri mu ddiini naye twebuuziza ddala Katonda ye eggwanga lye kiki kyalisuubiramu? Simanyi bwe mwalabye lunyiriri luno bw'ogeraageranya ne omulamwa gwe tuliko ogw'amawanga kuba agambye nti musirike mumanye nga nze Mukama. Gambye naagulumizibwanga mu mawanga ne mu nsi. Kwegana ndibuuza ekibuuzo kigamba nti Katonda ayinza atya okugulumizibwa? Kisoboka kitya okugulumiza Katonda mu mawanga ag'omu nsi? Kikibuuzo kinjagadde okugulawo nakyo kasuubire tikiri context kyo kye tuliko. Kwegamba Katonda kuva ku lubereberye ng'ayagala okubanga ekitiibwa kye kirabika mu nsi yonna. Naye muna ebizibu byatugwako. Nawookerawo ekibi we yajja mu nsi ebintu nebikola ki? Nebikyuka. Naye anokolayo eggwanga lya Isirayiri ng'ayagala libeera ettawaaza eri amawanga amalala gonna gonna lisitule Katonda ono. Naye gye byaggweera lesoni ya wiiki ewedde nti abantu ne bagamba Samwiri nti naffe twagala tufune kabaka tubenga bali. Kati nga bo batunuulira eri balabayo enkizo naye ng'ate bambi si yali enteekateeka ya Katonda. Katonda yagala eggwanga lino liwanike Katonda ono era bonna bajje nga balabe. By the way kyaliwoko osoma ku mulembe gwa Sulemaani nti Isirayiri we yagondera amateeka ga Katonda nti ne bawummula ne wabeerawo emirembe ne gibukala. Naye ate gye bagenda mu maaso ne bagamba nedda twagala tukyuseemu. Era tulaba nti ebyabatuukako byali bibi nnyo
ne batukana okutwalibwa mu buwambe. Yes. Naye nga enteekateeka ya Katonda yali yakusitulibwa ensi zonna zisobola okutegeera Katonda ono okuyita mu ggwanga lya Isirayiri. I see. Thank you so much. Sebo webale nnyo balida. Musumba Sebo nawe olina ky'ogamba. Nga tunatuuka ku kiragiro bwe twogera ku eky'olubereberye. Bwe twogera ku mawanga bwe tugatta n'olunyiriri luno lugambye nti musirike manye nga nze Mukama naagulumizibwa mu mawanga naagulumizibwa mu nsi. Okusooka nga tetunnagenda mu kinnyonnyola kino nze kyentegedde waliwo oluyoogaano. Waliwo okulyogaana abantu baleekaana kerere mungi. Kati okutegeera Katonda oteekeddwa okusooka okusirika. Kituufu. Nga ggwe. Edda we twalinga mu ssomero mubeera mu kiraasi nga muleekaana yiri naye we wawuliranga nga kiraasi esirise gumu we pa ng'omanya tica asinga okuba embooko aguse ayinza okuba ayiseewo oba ayingira basinga kubanga bakubala sajja yannemesa okubala olwokuba embooko lwaki kuba tebitegereka nnyo naye kyembadde njagala okujjayo kyekino nti Katonda ayagala ensi n'abatuulamu bafune akadde bave mu luyoogaano. Actually tetuyinza kutegeera Katonda nga tukyalina bye tuleekaana nabyo. kulaba twetaaga tusirike bwe tunaasirikako ne tweyawula ku bintu by'ensi ne tusirikako mu birowoozo bya bizinensi mu birowoozo by'okuzimba manya mawanga ga byabufuzi ebyo ebintu ebitutwala ebirowoozo ebituleetera okuleekana singa bisirika teriiyo kitonde kitajja kutegeera Katonda. Waliwo wano statement egambye nti wiiki eno tuli mu kutunuulira gavumenti z'abantu nga tugigeraganya ne gavumenti ya Katonda era tuli mu kwetegereza obwakabaka obw'omu nsi omubi munno nga ku luno yakufuga. Mwina ekintu kyemugeze ne mukoonako nga nti amawanga Isirayiri yagamba naffe tubenga baliwa mulinze ekirowoozo kinzijjidde kigambye singa obadde wakulondawo kabaka akufuga wandironze kabaka nabaki andyagadde kabaka asingayo. Kituufu. Buli omu ayagala asinga. Okitegeera Katonda wabanga ye kabakawo kabaka atasobya kabaka ateetaaga kujjukiza kabaka akutegeera ebizibu manye byonna kabaka akutegeera nti weetaaga kino kabaka asobola okukuwa buli kye weetaaga muyinza wa byonna kubanga Yesu Kristo bw'ajja ku nsi atugirayo ekifaananyi kya kabaka oyo. Bwe balinanga enjala yabaliisanga abalema yabatambuzanga kabaka alina amaanyi bwegatuze endowooza ye naye bali ne bwega nti afe twagala nga bali endowooza human beings tuli limited abantu ba bulijjo abantu nga ffe ku nsi tulina ekkomo okulaba kwaffe okw'ebintu kumpi nti tutuuka ekiseera ne tuyayanira n'ebintu ebimu kano n'atutunulira n'atusaasira gaye bambi ayagadde eddole kale muwe eddole ndowooza ye n'amusanyusa bambi naye katugende ku kiragiro ekyasookera ddala Katonda kyatuuse eri abatuuze abaliwo bali babiri kati Adamu ne Kaawa kikiri kitya Musumba sokututundanyize ku kiragiro ekyo. Ekiragiro ekyo Nganda ngagenda kuntaanya nnyo wali awaddako. Nyesebo ekiragiro okusooka tulaba njagala tutegeere kino ekigambo bwe kiba nti kiragiro Nyesebo singa oli abadde agamba nti wootuukidde nga baalese wano ekiragiro gwe bakigambye oyinza okwesikamu kubanga ekiragiro ebeera command. Ekiragiro ekyasookera ddala ekyaweebwa abantu bano kyali nti emiti emirala egy'omu lusuku musobola okulyako nga bwe mwandyagadde naye omuti Katonda n'agubalaga n'amala okugubalaga n'abagamba temugulyangako kemuligulyaako temulirema kola ki kufa
kyali kiragiro naye nze natunuulidde ekiragiro kino nga kirimu omukwano kiragiro kyanjawuloko okusinziira ku biragiro ebirala ensi byereeta bye tuba nabyo ensi n'amawanga bye tubeera nabyo kuba ekikalu aha tomanyi na lwaki okuba okitegeera oli ayinza okugamba nti toyita wano bannange saagala ddamu kuyita wano ekyo kiragiro naye takugambye lwaki tayagala oyitewo naye ono ye ayongerako n'okwongerako aha takugambye bw'onooyitawo onoobeera ki yagambye saagala asaalimbira wano naye lwaki ekiragiro kino ekya Katonda nkiyita kya mukwano kyali kiragiro kituufu naye nga kirimu okwagala mu ngeri endala nga kiraga nti abantu baawe ekiragiro abaagala tayagala kubafiirwa kyava kiri mu kitabo ki lubereberye twasomye mu lubereberye 2:16 wagambye watya soko tuyambe lubereberye essula 2 so that omulabi waffe atambula naffe atambule naffe olunyolo 16 agamba Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa ekiragiro ekyo kyankoze bulungi kubanga kirimu okwagala nga kikulaga aweva yadde kiragiro ate kirimu kwegamba n'okusalawo oweebwa omukisa kiwa okusalawo kw'omuntu ekitiibwa okigondera oba okigaana kwe kwagala okwo naye waliwo wano mu biseera byaffe akagambo oba ke bayita order from above akawulirangako leero mbombo kakyakola order from above nga kyasazeewo teri akiddamu era abantu bagwa waggulu ne wansi kubanga above akoze eki agengiddewo naye eno order yajja tolyanko tolyangako onolyako ogenda kufa naye ate nerekawo gaapu osobola okusalawo eitha okulya oba obutalya dembe kakati ekiragiro kino nze ekyenjagala okutegeeza atuwuliriza era atulaba nti ekiragiro ekyo Katonda teyakireeta oba Katonda teyakireetawo lwakuba nti tayagala luyo lwa muntu naye yali asettinga strategy omuntu kwayinza okutambulira mu bulamu obweyagaza yensonga lwaki n'omuntu bwe yakisukkako n'akikola era Katonda yasigala amulondoola olwekyo ekiteeso kya Katonda oba ekiragiro ky'abaleesa ate mu biseera bino tuleme kukitwala nga advantage oba ekisa kya Katonda kyatulaze tuleme kukizannyira mu buzanyizi tuyanza nnyo ssebo kati awo twagala okwongera okutegeera wawa ekibuuzo kye naagadde okwebuuzaamu omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulya kuba bw'onaagulya tolirema kufa neddala kyenjala obuuze watya nga bw'ogulidde ogenda mumanya obulungi n'obubi tekisoboka era tulaba omukemi yabagamba nti omuligulyako mugenda zibuka amaaso gamba yobadde tomanyi ngenda kuba nga obiraba bulungi nnyo oberenga Katonda kyoga baali bazibe wali kati bambi kwe bayita okulimba abantu bano bawuddiisibwa kubanga nze kyendaba wano olwedde baali bategedde obulungi n'obubi obulungi kwe kulya ku miti emirala n'okugondera Katonda kyagambye ate n'obubi Katonda yabubagamba nti ekinaba obubi buli muki kwegamba wendi obubi buli mu muti guno bwogulya mu muti oba buli mu kugulya ekibuuzo kyange mukifuna buli mu kibala oba buli mu kulya kibala kakati ekisookera ddala nze kyeŋŋamba nti era abantu bangi bakubaganya ebirowoozo nti kyali kibala kyali ane banansonyiwa batuuze kweganze nti lyali papaali okutegeera naye nga amazima gali nti ensonga enkulu si yakutegeera kibala
ekyo obuzibu tebuli mu kibala. Tebuli mu kibala oba ku muti. Wabula ekiragiro kino we wali amakulu nti kasitona akigondera ekiragiro ogenda kubeera mirembe kuba tulabye balina ebintu bye baafunanga baatabagananga ne Katonda maaso ku maaso. Batulaze nti baayigirizibwanga Katonda yennyini abayigiriza ku butonde manyi naffe Ellen White abikkaatiriza ebyo. Baabeeranga kugamba n'embeera ennungi mu luzungu akoze ekigambo perfection nga buli kimu kituukiridde. Tekuli kamogo. Nti embeera yali yakweyonga nga tekuli kamogo. Ne wali omulungi ataliko kamogo. Anti ab'omulembe gw'ekibi. Ab'omulembe gw'ekibi naye Katonda kyeyali atonze kyo. Kati kwegamba nti singa baali bagonda obulamu bwe bwali eyongedde mu maaso bwe butyo. Naye singa baakivaako era kitulaba nti baakivaako ebintu byali byakola ki kubanga omuwandiisi agamba nti Adamu atunuulira amakola g'okumuti nga gagudde ne gavunda n'alyoka akuba omulango omunene okusinga abantu bakungubagira abantu baabwe. Kati simanyi wali omuntu asobola okukungubaga olw'okuba nti ebikola bivudde ku muti ne bigwa ne bivunda. Kyamwewuunyisa nnyo. Era tukudduza butabika. Anti kati ffe twakimanyiira ndowooza. Kati aba akyali awo n'alega ku mwana we yennyini Aberi ng'afudde. N'ategeera obujeemu nti kino ekivudde mu kiri kye yasalawo okukola. So twegambye ekiragiro kino kirimu nti obwakabaka bwa Katonda buzimbiddwa ku musingi ogw'okweronderawo. Kituufu ekyo. Opposite lwe bwakabaka buli nti kyonna ekigambiddwa waliwo statement wani yagambye nti centuries of subjection instead of freedom first given in Eden would become a new classroom in which willing hearts could witness the striking contrast between the kingdoms of this world and God's kingdom. Eddembe we lyandibadde wali mu Edeni. Agambye nti ebyasa by'okugondera mu kifo ky'eddembe ebyasooka okuweebwa mu Adeni byandifuuse ekibiina ekipya emitima egyagala mwe gyandisoboledde okulaba enjawulo ey'amaanyi eri wakati w'obwakabaka bw'ensi eno n'obwakabaka bwa Katonda. Era ekibuuzo kye tuli mugezaako okwagala okulekawo mukwano gwange atulaba kigamba nti obwakabaka bwa Katonda obugambye nti emiti giri 100 naye emiti 999 lyanga bw'oyagala guno ogumu gw'oba tolya gokka n'obwakabaka obw'omu nsi wetusanga nga owa wansi anyigirizibwa, wetusanga nga obusosoze bungi, wetusanga nga buli omu akolerera lubuto lwe, wetusanga nga era nawe bimbi oyinza okulowoozaako bwakabaka bw'omu nsi bwakunyigiriza kubanga n'abakulembeddemu nabo bennyini banyigirizibwa ate nabo beenyigiriza. Kati kwegamba striking contrast enjawulo olukoloboza luli wakati tugenda kwongera odwetegeeza wano we tudda mu maaso naye nga twagala kufuna ku ndowooza yo gw'olowooza eddembe liri luddawa. Adamu ne Kaawa baazibuka amaaso nga balonzeewo okulya ku muti benkanankana ne Katonda oba beeyongezi kudda mu busibe na buddu. Katugende tuwumulemu ate tugenda kuba tukomawo tweyongereyo mu maaso. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice.
We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days. Leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on the microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Tukulisayo nnyo mukuumulamu mukwano gwange aliko 3ABN amazima agatajjunguluddwa. Tugenze ku Daniel sura 2 ne Daniel sura 7. Waliwo nkwatagana y'amaanyi. Kituufu. Kiro kwolesebwa okumu kuweebwa kabaka omulala kuweebwa Daniel. Twagala kutegeera wano kiki omuwandiisi oba obubaka buno kiki kye bwabadde buluubirira tufune obulungi. Monday ne Tuesday twagala kubanga abapetambuliza awamu. Tuza tusooke tusome ennyiriri ezo. Musumba nsaba osooke tusome Daniel essula ey'okubiri olunya olwa 3 mutuuka ku lwa 3:5. 3:35 agamba bw'ati. Yesebo. Agamba nti Ndawana yange. Gwe ayi kabaka watunula. Yes. Era laba ekifaananyi ekinene. Ekifaananyi ekyo eky'amaanyi ekyamasaamasa ennyo ennyini ne kiyimirira mu maaso go n'engeri yaakyo yantiisa. Ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwa zaabu nnungi. Wow. Ekifuba kyakyo n'ekikomo kyakyo bya ffeeza. N'emikono gyakyo bya ffeeza. Olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo bya kikomo. Amagulu gaakyo ga kyuma. Ebigere byakyo kitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. Wewa. Ogenda maaso tukutuma ku 3:5. Yes. Agamba nti watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo ne likuba ekifaananyi. Ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Ekyuma n'ebbumba n'ekikomo n'effeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekamenyekera awamu ne bifuuka ebisusunku eby'omu gguuliro ekyanda nga kituuse. Empewo ne zibitwalira ddala bwe zityo n'okulaba ne bitalaba bbanga n'ejjinja eryakuba ekifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Kyali kirooto. Kyali kirooto. Okay. Olwa 3:6 lugamba luti. 3:6 agamba nti ekirooto kye kiikyo era tunaayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Yakati ekibuuzo kye nina. Kuba tuli mu kulaba amawanga n'eggwanga lya Katonda. Amawanga gano mawanga ki? Kuba ayogedde ku zaabu, nayogera ku ffeeza, nayogera ku kikomo, nayogera ne ku kyuma. Mawanga ki gano? Oba Bwakabaka ki buno? Kwegamba mu bufunze. Kakati omuwandiisi atulaga Obwakabaka engeri gye bujja buddiriŋŋana. Kusookera ddala batulaze omutwe ogwa zaabu. Bane enkola za Mukama zeewuunyisa. Kubanga ayoleka obubaka obusinga okuba obukulu ng'abuleeta eri kabaka omukafiiri.
Nebukaduneza Nebukaduneza abaana ba Mukama akagiri mujjukire nti yabalisa akakanja ennaku nebayonka Yerusalemu kubanga yali yabalabula Samwiri nti bwe munafuna kabaka owammwe mugenda kuwambibwa mutwalibwe mbunyage era kyatuukirira Nebukaduneza n'ayingira Yerusalemu n'abajjayo bonna n'ayonoona n'ebintu bya Mukama kati essaawa eno bino byogerebwa ng'ali nga bali mu buwambe naye Katonda aleeta obubaka buno n'atulaga nti omutwe gwali gwa zaabu nga guyimiriddewo olwa Babuloni era tulaba nti Babuloni emanyiddwa okuba nti yali mu zaabu muyitirivu nnyo ebiseera nga lyali ggwanga ggagga nnyo era nga tumanyi ne zaabu nti amakulu nti obwakabaka buno bwali bugagga ate nga bw'amaanyi nga zaabu simanyi bali omulabyeko waliyo zaabu w'abasiru oyinza okuba naye bayinza okuwuddiisa nti leeta byolina tukweka zaabu kasiriki tubwe kati era abantu bangi babafeze Kampala gulamu ya mitwalo abiri sibimanyi nzi tumanyi obusuubuzi genda maaso kakati obwakabaka obwo naye kyewuunyisa nti zaabu wava kuba tulaga nti obwakabaka obwaddako bwali bwa feeza si ye siliva ekitegeeza nti wogeraganya zaabu ne feeza kiriwo ekisinga okuba nti feeza si wankizo nnyo mulungi naye nga zaabu yagenda wala era obwakabaka obwo bwali bw'abasajja betumanyi obulungi nga be baki Abameedi n'Abaperusi abalemanyiddwa nnyo okuba n'amateeka agatajungululwa nga basajja basibira mu bbwa nnyo kasi etteeka liteekebwako engalo liba lijja kukola tegakyukakyuka era ekyewuunyisa nti era obwakabaka obwaddako wansi awo ate nabwo nga si bw'amaanyi nnyo mulaba okuka muwendo newaddawo obwakabaka obw'ekikomo nga be basajja abaki Abayonaani tubayita Abagereki olulimi lukula kakati abasajja abo toyinza boogerako notoyogera ku musajja Alexander the Great yali musajja w'amaanyi nnyo yaleeta n'eŋŋombo nti no retreat no surrender nga waba anaalumba ekanyanya teri kudda mabega muba mwawanise ne mugamba bannaye jangu otwale byonna gamba musajja w'amaanyi yalina entiisa naye kyewuunyisa nti yalema okwefuga naafa okufa okw'obusirusiru yafa Mwenge Mwenge bannaye mubi kati bwakabaka bwe buvaako wadde obwakabaka obw'ekyuma era ndowooza olaba ekyuma n'ekikomo waliwo enjawulo bwe bwakabaka bw'Abaloma naye bwali bwa tabbu ni monarch nti mwali basajja bakijambi opeto ku mulembe gwa Yesu mujjukira abasajja bakirode musajja mubi nnyo ate nga that was a reflection Herode bakayafa kati era beba yatane Yokaana Omubatiza gamba kikulaga nti bwakabaka bwali bubi nnyo naye tulaba nti ne tugenda ku bugere obwalimu ebbumba n'ekyuma obwakabaka obutabudda simanyi bino bisobola okukwatagana ebbumba n'ekikomo abazibi bakimanyi tekisobokerako ddala anti ekyuma bwe kitalaga ate ebbumba lisobola okukwatagana naye ekyewuunyisa nti aba akyalaba ebyo agenda okulaba nti ejjinja ne lijja eritaatemebwa awatali ngalo ne likuba ekibumbe kino kyonna ne kisaanawo. So what's the point? Jenjagala okusooka ddala okufuna kubanga Katonda atulaga amawanga gano agajja gasereba mu muwendo kiki ekiri munda mu kino Katonda kyatulaga amawanga g'ensi oba amawanga ffe ge twandinyumirizaamu kubanga mulembe gwa Babuloni ndoza buli omu yandyegambye okubeera nga is a Babylonian ku mulembe gwa Buyonaani ndaba abasajja balwanira n'ekitiibwa kyabwe nze kye nalabye wano endowooza n'entunula ya Katonda gy'atunuliramu ebintu si ye yafa abaana b'abantu okusooka Abayisirayiri nga beesabidde kabaka Katonda yabagamba mugenda mufuna naye agenda bayisa mu kino ne kino ne kino ne kino ne basigala nga bagamba ffe tetufuddeeyo oba n'atuyisa mu kino ne kino ne kino y'oyo
Yes. Nzijukira Kezekiya olumu bw'amala okulwala. Nabbi Isaaya mubuuza balabye eki? Koye. Sina kye sibalaze. Byonna babirabye. Isaaya addamu okulagula kwe kumu amugamba nti nga bw'obibalaze bwe bajja okujja babiwambe babitwale batwale n'abasajja bo babafuula abalaawe batwale n'abantu bo ensi efuuke matongo. Kezekiya n'akola statement etaasanyusa. Sikirinaako buzibu kasita kibeerawo mu biseera nga si byange nga nze. Kasita wabaawo emirembe. Ku mulembe gwange ebisigadde sibinaako buzibu. Zinamugwa enkoto. Abantu baali bagenze wala nga ne bakabaka be balowooza nti banaleeta emirembe nga nabo baabavaako. Kubanga bw'okola statement sikirinaako buzibu baba batwala kasita mu kiseera kyange. Waliwo selfishness awo. Kweyagaliza. Naye kye nalabyewo ekikulu kye kino nti Katonda ayinza obutagaana kukuwa ky'oyagala ggwe newankubadde nga akulabudde nti mulimu obuzibu naye asobola okukireka kibeerewo ofune ekyokuyiga. Yes. Nalabye mu ngeri bbiri nti Katonda asobola okutuwa ebirungi olw'okugulumiza erinnya lye n'okumuwa ekitiibwa. Naye ate asobola okuganya n'ebyo ebibi ebiyinza otuleetera okulumwa n'okunakuwala bitutuukeko si lwakuba nti tatwagala naye atuyigirize tuddemu tutegeere nti waggulu wa byonna waliyo Katonda. Nalabidde ddala nti Katonda ye atunuulira ekibumbe kino nga kiva ku zaabu kikkirira paka ku bbomba ye akitunuulira mu nkomere nga kigenda kusaanawo. Naye ate ku nkomerero kivaawo naye ate obwakabaka obukirimu bwo bujja n'endowooza egamba nti ekiremye Babuloni fe Abamedi katukikole. Ne beepika baba bakyepika ekiremye Abamedi fe Abagiriki katugezeeko. Abagereki buli omu ajja ayina endowooza nti ayagala kituusa wala. Endowooza y'obwakabaka bw'abantu bo bulowooza bugenda mu maaso. Kumbe naye zibusanze kubanga gye bukoma okugamba nti twepika tugende mu maaso Katonda alaba busemberera nkomerero yaabo. Enkomerero yaabo yabulengedde dda nga bugenda kudiba. Ekyatuuka ku bali olw'obutagondera Katonda nga balowooza bo kabaka waabwe beetaaga kabaka waabwe tekyandituuse ku ffe. Katonda yateekeddwa okwesigika kuba kyayogera kituukirira. Amina. Kwegamba obwesige tubulaba wano mu Daniel nti Katonda ffe ensi yonna gyeraga alabayo. Era waliwo otera okankana ogamba naye ensi kiki bannange omuntu addewa. Katonda amanyi we tuteekeddwa okudda. Ebyafaayo byenkya byonna Mukama biri mu maaso ge ng'amawanga gano bwazaagalaga ate kagaddaako nti ye tukoma okulowooza nti tuli waggulu nnyo age of elite. Obugere ne bbumba lino era olaba ate ku kabusi. Kati tuli ne mu Daniel 7 ndooza Katonda ekifaananyi kye kimu akiwa Daniel luli yadde akiwadde Nebukadduneeza. Naye waliwo elementi nga bbiri ze twetaaga okufunamu mu Daniel 7 kuba amawanga ge gamu. Kituufu. Lwakuba ku luno agasabika bigambo birala Katonda omanyiye n'enkola gy'asomesaamu repeat and understand ddamu n'akugaziizaamuko. Kiki ekifaananyi ki kye tufuna wano ku mawanga gano n'eggwanga lya Katonda? Ku Daniel 7 waliwo wano akantu akanyumidde wansi kagamba nti era emirundi mingi bino byonna nga bikolebwa wansi w'obufuzi w'abafuzi abeeyogerako nti balina ebigendererwa ebirungi byokka eri abantu baabwe nga kyawukana nnyo n'okufuga Katonda kwe yali ayagaliza abantu be. baba kulonda Katonda. Manifesto yaffe yeegamba nti we are going to bring you the best but we give you the worst. Kyetufulumya abakulembeze b'ensi kye bafulumya bwe kijja mu nkola ate kirala. Naye omuntu gwe munda bw'oba nga toli mu kalungi osobola otya okuleeta ebirungi eri abantu gwoba obijjeewa? Wali yatugamba nti kyebikiro nga ente enzirugavu okuvaamu amatambeebu.
naye nga bayibuli egamba nti ng'esobola okyusa ebbala lyayo. Because reading statement yenegamba in contrast the promised land existed at least for a period of time as an island of peace and safety amid a sea of Gentile kingdoms, sacred nation established on a solid foundation of God's government as opposed to the unruly nations around it. Inti ekifaananyi kya Daniel yalengera ng'amawanga gano gava mu nnyanja. Yali eno ku lubalama ewali ku mirembe wali ku kalembereza. So ensi amawanga gayo okubanga ga mu nnyanja lwaki Katonda afuuka akozesa ekifaananyi ky'ennyanja nozaawo nawo twetaaga okwongera okufunawo bwino ennyanja eno edda abaatunyumizaako ku byafaayo by'ekigambo eradde bwe tuba tubuuza mu Buganda eradde nti abasajja abaavanga ku bizinga nga bwe batuuse eno obanga bagenda okubuuza ku bannaabwe bababuuza ennyanja eradde nteefu kubanga nabo balyoke basaabale ennyanja weebeerera enteefu gy'emirembe naye ku bitundu 10 ebitundu 9 nga mu 5 ennyanja ebeera nsiikuufu bw'eba erimu amayengo gajjira mu maanyi mubeeramu ensoke zikuba recently wabalabako abaakugwa ensoke n'ebayuzaamu. Ennyanja etera kubeera ya butabanguko. Kale kyekifaananyi kyajjayo Katonda ayagala okutulaga nti amawanga gano tegatebenkerangako. Gamba amawanga ag'enjawulo gali wamu tegasobola kukwatagana. Bwe bugere buli obwetabudde ekyuma n'ebbumba tebakwatagana. Buli omu agamba nkusinga. Ukraine era kiwonye kirabikira nnyo mu Bulaaya. Russia kizibu nnyo okulabanga. Bere mu ntalo China agamba nkusinga ko America. Tine Taiwan naffe tusobola okwetengera. Bali mu nkusinga era lidubi oliraba. Ngamba kifaananyi ekyo bulijjo nalinga nkyebuuza nga tusoma obunabi. Lwaki Katonda wabanyonyola amawanga gano akozesa nnyanja. Ennyanja alaga condition yaabwe. Nti amawanga g'omu nsi gali tegala simatebenkevu. Gabeera eva gafuukuuka. Kale omusajja bw'atuwa manifesto n'aga nti nze ku mulembe gwange munampa akalulu ngenda kubawa kye bayita emirembe. Mu Busiraamu ze bayita hadisi z'emboozi. Kubanga kyetulabye nti ensi egenda eyonooneka bwonoonezera wali bwe tubadde batulaze nti tuzze tukka kugamba bageza kuleeta enjigiriza ez'okukyukakyuka nga evolution nti abantu bagenda batereera naye ogenda okulaba nga kye bayita okutereera ate obuseegu obugwenyufu bweyongeze bye balowooza nti bavumbudde ate bireese endwadde endala mpitirivu kugamba olabanga tewali mirembe byongera kudobonkana yadobonkana naye abasumba bannaye mukkirize luno olunyiriri ndubawe olwekyo luli mu Isaaya 5:7 nange nadde naluwandiiseko wano Isaaya 5:7 olwa 20 lugamba lutya yayogedde bw'ati esebo 5:7 olwabiri yes yagambye nti 5:7 olwabiri yagambye naye ababi balinganga ennyanja esiikuuka kubanga teyinza kuteeka n'amazzi gaayo gasiikuuka ebitosi n'ebisasiro tewali mirembe bw'ayogera Katonda wange eri ababi. So kati gwe ba manifesto bagisomye batya sajja ne bagiteekamu obutungulu n'atabulamu n'omululuuza n'agattamu n'akaddo kali kanaalongo ekyo bayita ekibbeero esigala nga tegenda kuleeta mirembe. Human beings have no solution of peace for this world. Kiringa bw'olaba omusota nga gujja gwetimbye obumuli gumwenyereketa tuwunzikane no contrast ensi n'ennyanja tukyeyongera okuvumbula ku nsonga eno wakati w'ensi n'ennyanja katono nnyo ensi eyimirirawo olw'ekifaananyi ekyeggwanga lya Katonda eritudde mu bifo ebiri ebiseneekerevu ebirungi ebyemirembe ebyesudde nga bwewandiga nti promised land ensi ensuubize kulukuta amata n'omubisi gw'enjuki so ng'ensi eminya ennyanja yeeraga amawanga gano amawanga amagatte ewatali mirembe ewatali mirembe
Yes. Kati twagala kulaba kati awo tusinzire mu kubikulirwa 12 olunyolo lwe 15 lwe 16 ate ne kubikulirwa 13 olusooka n'olwe 11 12 15 ne 16 yagambye yesebo nti n'omusota ne guwandula okuva mu kamwa kaagwo ennyuma w'omukazi amazzi ng'omugga gulyoke gumutwaze omugga ensi n'eyamba omukazi ensi neyasamya akamwa kaayo n'enywa omugga ogusota bwe gwawandula okuva mu kamwa kaagwo. Yes, kati ate 13 olusooka n'olwe 11 agamba ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja. Yes. N'endaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7 ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10 ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. Olw'11 agamba nti n'endaba ensolo endala ng'eva mu nsi era yalina amayembe 2 agafaanana ng'ag'omwana gw'endiga neeyogera ng'ogusota. Kati awo no wetwagala fe okutegeera obulungi ekifaananyi kino ekyensi awamu n'ennyanja tetugenda kukozesa akadde butikitibuti bw'eddakiika ntonotono kubanga tulabika nga twagala tuwunzikire mu budde. Nsooke na kibuuzo kino tusooke tugwere ku nsi musumba yogera ku nsi katono musumba Uganda ngagenda kutunyonyola ku nnyanja ensi bwe tusinziira ku nnyiriri zino ezisomeddwa ensi erabisinga eringa ekiddukiro bwe buddukiro tetulina buddu esaza buddukiro. Kati omukazi ono nga ogusota guwandudde omugga gumutwale ensi egumira omukazi n'abanga afunyeeko ku ddembe ku buweerero naye mu ssula 13 agambye nti ate ensi ne muvaamu ensolo erabika ng'erina amayembe 2 ng'eyeefaananyirizaako omwana gwaki gw'endiga. Gavumenti eno nayo naye ng'ate eyogera ng'ogusota. So tulina ensi tulina obwakabaka obuva mu nnyanja mu lunyiriri olwasoose olwasoose 12 13 tulina mu 11 eggwanga eddala erifaanana mu kifo kino ekyensi nenga lirina amayembe 2 lifaanana omwana gw'endiga naye nga lyogera ligenda kwogera ng'ogusota mudda. Tufunzeewo kakati ndowooza kyagamba kyeki twali tulina okusobola ntulaba ensolo eno eyasooka eyava mu nnyanja oba mu mazzi tulabye nti ennyanja mulimu obutabanguko mulimu amanga ag'enjawulo era tulabye nti ensolo eno yali ng'erina bye yeefaananyiza ku nsolo eziri ezayogerebwako mu Danieri simanyi wa mwakeetegereza batulaze empologoma ekifaananyi ky'empologoma mwekiri ebigere biringa bya ddubu sibe bamedi n'abaperusi kakati ate ensolo eringa engo be Bagereki babayisa Abagereki ako ngayigidde wano kakati wagenda okulaba ng'egattaganya byonna byonna biri mu yo era ensolo eno nti neeyigganya omukazi oba abatukuvu ba Mukama ye kanisa era nti okuyigganya kwayo kwakyaka nnyo mu nnaku ziri 1026 emyaka egyakazigizigi bajye bayita dark ages nti abantu baatulugunyizibwa naye ng'ekibayigganyisa kusinza Katonda kitegeeza obwakabaka buno bwagala kumala obwakabaka bwa Katonda ku nsi bwolekanye kati ensolo eri yejjanga obuddukiro eva ku nsi gavumenti bwe bwakabaka kubanyala nnyo omulabi waffe ategere nti bwe twogera ku nsolo twogera ku gavumenti obufuzi obw'abantu kubanga ozitutte ng'ensolo eza bulijjo teri nsolo erina mitwe 7 simanyi wali agirabyeko teriyo erina ebiwawaatiri kugamba kifaananyi tekitegereka naye omulabi waffe akitegere bulungi nnyo nti kusinziira ku Danieri 7:17 ensolo eyimiddewo ku lw'obwakabaka nolwekyo twogera ku bwakabaka obw'enjawulo oba obufuzi obw'enjawulo kati omukulu ono nga bw'annyonnyodde nti
okuyiganyizibwa kwekwakyaka abantu ne baagala okufuna obuddukiro kwe kuddukira ku nsolo eri erabika ng'ereesa emirembe. Kati ensi eno omusituko obwakabaka buno kale obwakabaka buno obuli mu nsi bwe buliwa kakati ogereko ati nti ly'eggwanga erya America bwana kyewano New Land that became United States era tulaga nti baakivumbula luvannyuma nnyo America teruddeewo basumbi byafaayo eruddewo si yadda nnyo myaka nga 3 ekinene amawanga g'omubulaya gagisooka ate nno America ne Bungereza yagifugako colonization yagifugako naye America esiigibwa ekifaananyi emabega wali nti abantu abawaŋŋangusibwanga nga bava mu Europe eno badduka okuyigganyizibwa bayingiranga mu America ng'ensi eireeta emirembe naye mudda kye bagambyeko nti ejja kwogera ng'ensolo ng'ogusota America ejatuuka ekiseera eve ku ki mulamwa waliwo statement ku kyoyogedde agambye nti if our understanding of land and sea is correct, what does this say about the founding of American Republic? Could we consider it to be the earth in the same way that the promised land was a place set aside for God's people? Na kati awuza nagamba nti likes to see it for a long time. It has been a land of religious freedom for millions of the world is religiously oppressed. Kati mukuwunzika n'alaga inti later United States so long a place of freedom will become a dominant religious persecutor. Ukawulidde ako mukanda? Tukawulidde. Religious tagambe bugambi religious persecutor dominance. Yenda kuba yankizo nnyo. Nga yekulira omukristaayo tali safe kyemba njagala okutegeera kyemutegeeza toli safe kubanga obufuzi bw'ensi eno n'amaanyi gaabwe yadde buyinza okwefaananyiriza obutya Katonda bwakwefuula ebbanga lyonna. So America eno abantu gye badde bataddemu essuubi nti kati nga bwe tulaba olwaleero okuba pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump kamu kawefube gwali mukola leero obukomyawo mbwe ekifaananyi kiri nti eggwanga lya America erya ddiini mulibere ly'amaanyi tubeere nekusaba naki naye wano oyo obundabi bugamba nti walabudde dda nti mwekyo operation egenda kweyongera a dominant religious persecutor ajja kuba waasi n'okusinga bwe wali okitegeera n'okusinga ono ava mu nnyanja kati ffe tukole ki awo we tuli tuwunzikiraawo what should we do now? Abakristaayo abali eyo abatulaba naawe awulidde obubaka buno mumanyi buyinza oba webuza ekibuzo twekibanga n'amawanga getuba tulinamu essuubi amanene nago nga gye bigenda okuggwera agaali ag'emirembe republic gagenda kuba ate nga gajjudde kunyigirizibwa. So what are we going to do as Christians bwe tumanya nti entalo zigenda kweyongera ndala ne mu byeddiini awo we tuli prophesying again tulina okukola kuddamu kukola ki okubuulira nate twogere nate ali nga twogera n'amaanyi mangi kati kyenka wajje tugenda obuulira wenkana wa kakati tuli ku katundu akana naye tufunzeemu tukafunzayo wano gye tugenda obuulira Yokaana yatunuulidde malayika ng'alinnye ku nsi ne ku nnyanja. So okay malayika ono njala kutaputa n'amuwa akatabo n'akamira naye bwe yabadde akagaaya mu kamwa kaalabise nga kawooma kabadde kalungi nnyo naye nabe yalabikidde mu kamera bwe yamaze okukamira digestion ng'etekinga press ne kalyoka kakaawa okukirako naye agamba newankubadde wakamize yadde kakaaye prophesize again. Damu obuulire kugamba ekifaananyi kiri nti amawulire ag'okudda kwa Kristo gawooma nnyo nga balaba abantu bagenda kuwona ensi abalabize bwakabaka bw'omunsi buno obw'okugaba newe nandibadde nze naalisanyuse era naffe nenje buli kati abantu bayingira ekkanisa ayingira asanyuka bwe baasoma ebitabo ne balabira ddala ng'ennaku zeezo mu mwaka ogwa 1884 ne bakakasa ddala nti kigenda kubeerawo ku olwo naye ne basaalirwa kubanga tesisi bwe kyali era bangi ne bava mu kukkiriza
naye ddamu okole ki n'abagamba naye abaasigalawo era kyovula nti okuva ku mwaka ogwo nti obubaka bamalayika abasatu okuva mu kubikula 14 tebwabuulirwa nnyo okusinga ekiseera kyonna ekyali kibaddewo. So this is where we draw the mission. Of course. Kanisa yaffe church statement yaffe gamba nti making disciples of Jesus Christ through the becoming loving witnesses, preparing them for the soon return of Jesus Christ. Nange ntakusema church state. Kwegamba gwe mulimu gwaffe kati gwe tulina okukola. Tuwola tugenda Masaka. Era akataleke kakekano wala Jonathan nti okuyimirira ku nsi ne ku nnyanja gitegeeza territories zonna ziri covered. Injiri yonna inoto. Igenda kubona ensi yonna. Omuntu bw'atabeere ku nnyanja ajja kubeera ku nsi. Bw'atabeere ku nsi ajja kubeera ku nnyanja. Kitegeeza atutuma kugenda wonna mu buli kanyomero mu buli mugende mu mawanga gano agalimu entalo agalimu ababundabunda ago gennyini n'agasse n'abatukuvu ba Katonda anti akatabo kakaawa ne kakaawa n'abamu ne bagulamu obulamu. Discouragements ze tusanze mu njiri kwe kukaawa kwa katabo naye yadde weeziri tetulina ate kutuula. So in others Katonda alina abantu be bangi abali eyo mu mawanga ago bayagala bategeere obubaka buno ate nga buli omu era Kristo ayagala afune bateekeddwa okutegeera kababe ba prosecutor abo bennyini yadde dominant prosecutors religious prosecutors abo bateekeddwa nabo okutegeera. Bananga ani atwala enjiri mu State House tugaddenze nja nina kirooto okufuna Bible study mu Lubiri Emengo ne mu State House. Katusooke n'ababedde be Masaka enjiri y'akakyali. Eno Total Media Evangelism bana bigambo twandibadde tubyogera byonna naye katukome wano kati Musumba wa Lugembe nsaba otuweereyo essaala Mukama atuwe amaanyi agasobola okuddamu okubuulira newankubadde nga twolekera ekiseera ekyakati abagambiro bino ebyenkomerero nti ensi egenda kujjula nnyo obutabanguko nga Yesu anaatera okudda. Kwega Mukama atutege ku lw'Obwakabaka bwe buno bugenda obeera nga bwa mirembe gyonna ate nga bwa mirembe. Ng'Omukristaayo era kitukakatako okutunuulira Katonda ng'omukulu w'okukkiriza kwaffe. So tuweereyo essaala katwebaze. Tukweyanziza Kitaffe kubanga otuwadde ekisa n'Omwoyo Omutukuvu n'atuluŋŋamya okuyita mu bigambo bino. Ekyamazima ebitegeerekese bingi naye ate wayinza okubeerawo ebitategeerekese. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ayongere okulumiriza n'okuluŋŋamya obwongo bwa mwannyinaffe oyo ne muganda waffe abatulaba ku lutimbe luno era babitegeere bulungi. Ekisinga obukulu Katonda kwe kunyweza okukkiriza kwaffe. Watulonda okubeera abaweereza abo tusaasire tubeere abaweereza abeesigwa. Ekisa kyo n'okwagala ku bitubeere era ekisa kyo n'okwagala ku bituteeketeeka olw'Obwakabaka obugenda okujja. Emikisa gye wasuubiza abakutya Mukama Katonda waffe gye tusaba gibeere naffe otuwa amaanyi n'obuvumu okubuulira ekigambo kyo. Ate weewaawo n'omukutu guno ogwa 3ABN TV n'emikutu emirala oweereza omukisa obuweereza bwagyo otuusa n'okomyawo Obwakabaka bwo bwe n'okwebaza mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyanza nnyo Musumba tweyanzege omulabi waffe tugamba go and prophesy again. Ddamu obuulira enjiri kubanga tulina oteekateeka abantu b'Obwakabaka buno obusinga Obwakabaka obw'omu nsi nga bwa Kristo bugenda okujja. Tukwagaliza Sabbiiti ennungi badde Yonasaani Matovu awamu ne muganda nga balida Walane ate ne Musumba wa Lugembe Isaac okuva e Manyangwa Gaza District. Sabbiiti ennungi kisa kya Kristo kyeyongere gye muli. Amina.